Mu kusaba kw'omulundi ogwokubiri kwa Independence Night mu ngeri ya scientific olw'ekirwadde kya COVID-19 abakkiriza kubeegasseeko mu kuyita ku so TV ne radio abasumba ab'enjalo bazizaamu abantu essuubi n'okubasaba okwongera okwenywereza Katonda. Mu kubuulira omusumba William Sserwadda Kasaayi akubiriza abantu okujjumbira okusaba naddala mu biseera eby'okusoomozebwa. Weetaaga ekigambo kya Mukama ekikugira. Ekigambo kya Katonda kye kigenda okuleeta Setaani wansi mangu ddala amuteeke wansi w'ebigere byo. Mukama agenda kwogera n'ekyo ekyakukwata kubanga agenda kubetenta n'angirira abetente bw'ayogera Mukama newankubadde ng'oli musibe newankubadde ebyendya bisibe newankubadde opangisa newankubadde osuzibwa bw'ati bw'ayogera Mukama. Weetaaga ekigambo kya Mukama wakati mu mbeera gy'obadde limu, wakati mu mbeera gy'obadde otidde, wakati nga weebuuza ebiddako, ekigambo kya Mukama nikibugira. Ye omusumba kya Ssemakula mu bubaka bwe ayogedde ku mwoyo okusaasaana aleetera abantu ku mirimu ne famire okusaasaana. Tutambulidde mu kusaasaanyizibwa nti wadde mu kkanisa kyangu nnyo okusaasaanyizibwa kubanga gundi akwogeddeko n'osulawo obuweereza n'ogenda. Kyangu nnyo gw'okulowooza nti oli mu mukisa naye nga osaasaanyizibwa. Bangi nnyo kati mundaba muli mu bifo gye batabazaala, muli mu nsi ezitabamanyi wadde mu okumanya ennimi zaayo, ate nga ne byemukolayo era tebigenda. Wasuubiranga awonye kazi eno emabega wali akutta ku kikolo akusaasaanye ogende ng'owununa ng'ebire. Obubaka obwedda buyisibwa mu kusaba enjiri ennyimba ezisinza n'okutendereza Katonda. Bya Eric Sebalamu ku Raso TV Omunyi.